Olina boyfriend nga musoga ndiyo kusoba kirala kera ku makya ojje kullo weebuuze banayo banaye kiki n'abasoga muligolole bulungi engoye debavala ku mikolo edo tibadigoloza paasi eno yakuniga eba paasi ero ey'omuuka efuwa omuuka ogwokya mwembale byaterera olumala bana mwezigule bulungi wedi okwezigula nkwedi bulungi ni mwabasada mwebongole bulungi ebyeni ate mwebongola n'enkoona yoona ate buti abali kwenda okufuna abanoni abawala abasoga bonna bakeere kuncho bw'owuwo oyida kuviiramu awo oyida ku ssaawa 12 abagala bana aba batyaime so kyetaaga okeere mangu oba nabala nga bikutambula buli obuloni kyojja okuba nti mpaka namba nga namba nti otuyeeno eyo anti bw'onaatuuka essaawa 2 anaaba agabye namba ate alina namba ndala tagabe more than kituufu so kyolina okukola keera ku makya aye ekindi tujja kuba ne empande enkalange n'embisi wangi nyapo tujja kuba empindi enkalange n'enfumbe tujja kufumba magira tujja kufumba ebira tujja kufumba obusooma tujja kufumba omugoyo ogw'empindi ogw'empande n'ogwebidandaali ate envuluga tujja kufumba envuluga ey'okulya ng'eiva nene ey'okumegula n'amaido gene bona amalamba ate tujja kufumba nigala agalimu biwusu byona amaboya gona gaida kubaayo abasoga banange gwatali musoga munaye kutegeeza munjangu ekyola kumere y'abasoga abantu gye balya omanye nti abasoga gye boogerako wedda boogerako byebiriwa kuba banange muleeta abaku bana banazo muleeta abaku obanga olina omukuwo nga muganda mumuleete so n'ojogera Zari naye afuma emmotoka wali tuwenga ndowooza kamera pasona nga alimu mukulaga alinnya nnyo nnyo okuva South Africa kujja kubeerawo ku lino olunaku olw'enkya songegema ku kyabazinga n'Zari emusitu so niwaani atalya kuva woli olunaku olw'enkya olw'enkonga kola wanje songegema ku kyabazinga esubira omwana omugala omusoga omwo neemutayo yadda wano kyamaani ensonga nene tujje era empirana omugole mulindu olunaku olwaleero amaze okutuuka Zari atakubanga ayogera ebisinga kubanga umulinze kubanga akuberaku ebigambo ebisinga bungi akaseera kene kano ndowooza kamwete abenga abakuberaku ebigambo ahead of the royal banquet tomorrow eyokuba ekololo ate awala n'omukolo gwa 18 November okuba eyinda sanga Zari bakobera omwana musoka bakobera olusoka eyo shahaba yishpadela okay wazata bana nenda okusaba wakyeta kisonyiwo ndwireyo ayembayirira mu nsonyiwo bingemye ng'omuntu but ndi wano so tujje mu maaso. Are we having questions first? No, you tell me. Okay. I don't know so galwange tengerera mu. Okay. So lero tuli wano olw'embaga eya kantya mulungi nti amutizira mpisa alafu tuli mu office. Lero tuli wano lwa embaga egy'okubaawo eya mwenemu His Royal Highness Kyabazinga ensho tulina Busoga Royal Banquet Dinner. Eyo tulitunganya abantu bona aba OGs nanze yakulira ko idinda. Actually I was born and raised in Jinja, so I mean nasanike nyo ngabantu bilezi mu bako bambu tulikwenda over part of this movement eya mwenemu His Royal Highness Kyovandi wano leero kubategeeza embaga ensho eri kubaawo dina eno. It's part of the preparations for the wedding which is happening 18th November 2023. I ensure specifically dinner ya fundraising for the royal wedding which is meant to happen on the 18th. Tulikwenda abantu abakulira ku edinda abasoga abawasako abasoga abafumbirwa ku abasoga
abandi abali raised by Abasoga kuba from where I come from, the Basogas, we were raised by community. Even every Kampala, every town, because Wobango Dinda, our streets do crossing and Budutwari Gundi Abawale, Haji Gundi Abawale, Haji Nasawale, we were raised by the community. So this is an appeal of Abasoga Mwena Mwide to the Magani Walala to call it so that it's a success. Kuba, I want to go to Sinzama, Uganda Kingdom is strong, Abatoroba is strong, Aye Ifenga Abasoga Fena, Mbai Dembasava to the Magani Fena, to Wakuri, who were tribes Dona to Ditewari. To we can also do this. So encho mbaile mbasawa mwena mwide tiketi diriku tulitunda tables 5 million tulitunda tiketi boboli kwenda kuida kudina ya mitwala 5. So and obviously some of these funds ngabe tukobe fundraising, part of it is going to the preps of the royal wedding edini dijabuyamba community ya Ifenga Abasoga. Echindi embagene jakuba on next month 18th. Jakuba need different sections in different towns to Masaza Wageta Masaza Ngabwa Akobe. So to the server public to join hands. Tibasoga Bonna Tiwafumbirwa Kumusoga wasa to come join with us to make this a successful movement. Gentlemen, the reason why we gathered here today, we gathered here because we have the Busoga Royal Banquet happening tomorrow at Kololo Commercial Grounds, Independence Grounds. The reason for the dinner, the gala dinner, is to get all Basogas together, those married to the Basogas, those involved in anything to do with Basogas, to come together and we raise this good cause of fundraising for the Royal Highness Mwene Kyabazinga Wabwe towards the wedding preparations. We have the actual wedding happening on the 18th of November, so we are actually asking for everyone involved to come and experience this gala dinner with us and the fundraising to happen as well. Kugula ekadi edemitwalo 5 ekirungi kya kaadi yefe emitwalo 5 ya muntu mulala so mwendo okuyita ne mukyala okabiri yeno omugulira ki omugulira ekaadi twabantu mukape endala eyo tuvire naki n'akakaire k'esente amuyiseme namulala bakakaira nti baba bayiseme newaibire so ate n'ekindi kaadi liri kugwawo so nenda kutegeeza mwami Sinabulya nti aye byaife Katonda yatugondomulako emikisa buli kinda tuseeya buseeyeye so kubiriza n'abo abasigaire nti kaadi lisigaire wontono baba benda okuba ku history yaife ya Busoga batalwawo so kaadi lisigaire ntono era obona ni muwala wange omwiseiga gawula ali kudikulaga nti tusigaiza ntono tobona ni nangemye lisigaire ntono so nidonka so nkubiriza abasigaire abatono mulete muide mugule kaadi kino kitaba bitako nga bali kujja kumukolo omunene ogw'obugole oguno gwaifaida okuvaalo ebiteteeyi by'abagole abandi mwagaitayire emyaka gibise mingi oti ninze emyaka 24 mubire timukavaala kungoyeda abagole tubagaire chance muvaalo obugoye mwide mulimu abandi nga mukalifuna mukisa gwakubagaita muvaalo obugoye nga bukulagira irala Katonda yakuwunda enkende eriwo obulungi oli kuvaala birebe ebyomunda sikakirive gyevire irala oba etuuka ku kirevu n'olunaku olwaido obenga ovaire olugoye nga bw'otambula oti nga niwe mwene weekyusa twabona nti tolikyusa mutwe gwonka aye n'enkende eyo neerikukyuka waideerebana ate abaami mwidire mu ngoye gyebese black tie tuxedo dona mudiveeyo olwaido mutadirekere baana ba senior 6 bonka divaala n'omukisa gwe tulinagwo imwe abazaire mwene okudivaala amaye mutugulira baana timudevaalire mwide ku mukolo mukyotuuka gale nga bw'otuuka ng'ekisampa ekimyufu kiri gale aye ngaito mudikuba obulezi bugeme kubanga tujja kutaa ku vidiyo kakamera nga kali awo waatolayo oti engaito tabakutyanka wagitolayo wagita oti ku kapeti watambula nga bali kunasula ebifaananyi bwe bituuma ensi yona yona ona
agyokukoba nti otyamiseeko nga tukuwaako okunwa ate tuli kutaako ekiwuddo ekiriiko kaikati so olunaku lwaido lwakweyagala mwida n'empiya munsi gabinjo idakwagaana ise Busoga Royal Banquet. You come, you will find the royals there serving us commoners. Please come dressed in a ballroom dress. And a ballroom dress, when you put it on, you must show the cleavage. That's a God given. That's the pride of us being women. The men don't have that. And then put on and make sure your waist comes out so clearly. And the dress should be long. Move, be the bride before 18th. So it is tomorrow that we have to show that we are the brides. Then the 18th we leave it for her, Mama in the band. So please, when you come with a very good clean shoe, well polished, so that when you are moving, when you get out of your car, we shall welcome you, and then there will be soga drums playing quietly in a very calm royal way. Then as you move in the middle of the red carpet, we shall have very good music. We shall have the English music for you. Then as you get to the tent, we shall have Mozart for you. When you sit, there will be some soga dancers to welcome you. And dancing calmly. We shall be dancing a bit of Tamena Ibuga, and we shall also not dance Waititi. Bannange kuba initially tyawadde tugambye nti Abasoga tukuŋŋaane naye kati tuli basaba ate kankyogere mu Luganda kuba oyinza okusanga influencers bannange nga si Basoga. Mujje mutukwatireko ku kozi yaffe eno ey'okuraisinga the Busoga Kingdom. Tulina gala dinner enkya. Mbadde mbasaba nga nze Zari one of nga mmwe mujje munkwatireko ku kintu kyaffe kino naffe turaisingeko kafulaga kaffe kabeereyo batulabe kuba ebiseera ebisinga Abasoga batuyita basiru embuto eringa y'Abasoga temulina mpisa Abasoga baafuuka Abasoga TikTok wogiyingira yonna ejjudde Basoga naye twabaki. We are actually nice people. I'm proof. Zuena is proof. Tulina Abasoga bangi. Radio was from ffenna tuli baana b'e Busoga. So tubadde mbasaba nga nze one of you, Zari the boss lady, mujje mutukwatireko enkya ku gala dina yaffe eya mwenemu. So I appeal mbasaba mujje mutukwatireko. Wabaddewo endala buziza nti nze nga Zari, what is my contribution? Nze okubeera kwange wano, I think it's a big contribution olw'ensonga. As you know right now, to shooting Netflix season 3. So my movements really a bit limited. Amateeka mangi nnyo contracts ezo ze batusigninga. Naye nabagambye kino kyange, kyewaka wange, kya mu nnyumba yange, kinkwatako. Era bwe mba sikibaddemu kubanga nze akyasinza okukiikirira Abasoga abaana bava ejjinja. Mu mannya gonna eryange lirabika lye lisingayo. Naye mbagamba kino bwe mba sikigenzeeko mbanga asubidde okuziika oba kwaki. I have to go because otherwise I would live to regret not being here. Naye ensonga lwaki olwaleero ndi wano kuba ndikwenda zeena supporting the cause eno eya mwenemu.